Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Nga mmaze okusenguka okuva Emityana era bwe ntyo ne ntandikira ddala okuggundirira mu maka gange amapya gye nnali ngenda okwasaganyiza emirimu gyange egy'obwambega mu kitongole ekyali kimanyiddwa nga Nalubaale. Naweebwa erinnya lya Z22X nga lye ly'oku mulimu era ne mbeera nga nagezaako okuyitayita mu fayiro ez'enjawulo okwongera okumanya butya bwe nnali ngenda okutandika omulimu gwange n'ebyo bye nnali ow'okutandikirako. Nasaba Mukama wange ebintu bisatu era mu byo nasaba nzikirizibwe fayiro nzitaganjulenga kiro, n'ekyokubiri ŋŋende nga bbalirwa ku kitebe kyaffe ate kiro, n'ekikomekererayo akafaananyi kange kaleme kukuumibwa wamu n'obw'abalala era nzikirizibwe emirimu gyange ngikole nga sigoberera mateeka na bulombolombo bwa kitongole. Kuba nga amaze okukkiriza bye nnali nsabye, akapapula nakatwalira eyali antwala eyali amanyiddwa nga Luvuuma era neyeewuunya nnyo okusinziira ku ekyo ekyali kikoleddwa. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula neeyanjula ku mulimu. Bwe naddayo mu woofiisi ne ntandika okwebuuza abaali batutta n'engeri gye baali batumanyamu nti oyo mbega, oba nti mbega gundi atugudde mu buwuufu tumuggyewo, oba nti y'anaagenda egindi. Wabula ng'okuva mu bye nnali nkuŋŋaanyizza kyali kyeraga lwatu nti waliwo omu mu ffe kirumirampuyi bbiri alya mu lulime ne mulizisa atuloopa, naye nga lwaki yali akikola? Yali akikola lwa ffutwa, lwa nsimbi, oba yali mbega w'abali gwe baatusonseseemu? Nateesa mu mmeeme yange nsooke kwebuguyaza nga n'ebigambo mbigenda ku Kasoobo nga bwe mbyekkaanya, si kulwa nga nsaalimbira mu lya mukaajanga nga mmamaala ne nsanirira abalabe baffe. Obulamu si kye kintu ky'omala gajaajamya otyo, bwe ntyo nange natandika okwekuuma buli we ndaga. Nalabanga obudde buwungedde ne nva ewange ne ŋŋenda nga nsotya ne neeseebulira mu mbiriizi z'ekizimbe kya woofiisi zaffe ne nkyevumba. Saateranga kweramba nguudo nnene nga nzija oba nzirayo. Omulimu tewaba mutono, na guno ogw'okutaganjula n'okwekenneenya fayiro nalowooza nga nja kuseereza ligenda mugga, naye wa. Namalira ddala akabanga nga nkyatubidde nagwo. Ekirungi nali nkwanaganya n'omusajja omukulu eyakuumanga ekiro ate n'omuvubuka eyakolanga ku bya laadiyo. Nalabanga nkooye nga ŋŋenda kulasa mboozi nabo nga bwe tunywa ne ku kaakaawa omukuumi ke yatokosezanga ku kyoto kye. Nateranga kunnyuka ng'essaawa ziri eyo mu 8. Saalinanga kinkanga ebbanga lyonna lye namala nga ntinkuula fayiro mpozzi okuggyako lumu. Obudde bwali bubi nnyo ku lunaku olwo ate nga n'essaawa zeereeze. Bwe ntyo kwe kwagala mpite mu kakubo ak'enzigotta ak'amakuutu ntere ntuuka ewange empujjaaleko. Mba ŋŋenda nsalinkiriza bwe ntyo ne nnengera omuntu ng'ajja gye ndi. Yali ku ludda gye nnali ate nze ne ndaga gy'avudde. Yakomawo ku ludda lwe nange ne nzirayo ku lwange. Kino twakikolera ddala enfunda eziwerako nga bwe tusemberegana okutuusa ku mulundi ogusembayo lwe nagumira ku ludda lwe nnaliko. Munnange yali andabudde mu lulimi lwaffe olw'ekimenyi ky'amateeka okusinziira ku kikolwa kye kino nga bwe yali ajjirira nze. Naye sirowooza nga yamanya nga nange olulimi olwo nali ndumanyi nga n'ebirowoozo bye nabisomedde dda mu bbaasa. Aba ntuukako ne mubaka omulundi gumu ne musonga olwo ne mu liiso bekku. Naleka awo nzisa omutwe era akwatiridde eriiso n'emmyansa era okugenda okussa ekikko we ŋŋandika. Eryo ekkubo nga ndiziba saddayo kulikwata. Omulimu nali ng'okutte bulungi era nga guseeyeeya mpolampola ate ne gwekiikwamu amasingisiro agammalira ekiseera nga nkyaganyonyoganya ndabe gye ganaaseetereza. Byajja bwe biti. Lumu nali nzikiza ettaala era nga nkyalowooza ku bye nsomye mu fayiro n'oluvannyuma nnyinyuke. Ne mpulira ng'omuntu aggula oluggi.
Nasoobera ku bunkenke ne nzigula oluggi naye nga sirwekaasa ne nningiza mu lukuubo. Saasooka kulaba kintu kyonna okuggyako akasittale k'ekitangaala akandowoozesa ng'eyaggala oluggi yali talukunizza bulungi. Nga wayiseewo akaseera omuntu yava mu ofiisi ya Kkuubwa. Yakoleza ettaala z'omu lukuubo n'asiba ofiisi mw'avudde nga bw'amagaamaga ne yeekandaga ng'akutte olukuubo nga bwe lugenda, nange nga mmugobereza amaaso okutuusa lwe yaweta ensonda n'abula. Saamwetegereza kubanga ettaala zaali zaaka kibondeeza. Naye newankubadde kyali bwe kityo, kyokka muli nakakasiza ddala nga teyali Kkuubwa. Kkuubwa yali lulangalanga lwa musajja, naye ono yali wa kitema. Ofiisi nagiggala bukubirire muwondere nga nsuubira nti osanga nnyinza okumusemberera ne mwetegereza. Saasobola. Nagenda ku kyoto omukuumi we yali ne mubuuza omuntu eyali ayiseewo n'ekkubo lye yali akutte. Entunula gye yantunuuliramu n'engeri gye yannyanukula byali biraga lwatu nti obanga teyandowooleza kubanga ntabuse mutwe, yakakasa nti nali mmusaagirako busaagizi nga bulijjo. Yali tannalaba muntu mulala yenna ayingira oba afuluma okuggyako nze. Twasibulagana ne ntambula naye nga neebuuza gwe nalindabye ne gye yali abulidde. Yali afuuse kkapa nga bano abamu bempulira oba nali ndabye muzimu. Omukuumi ye yali annimbye? Naye nga yali nnimbidde ki? Bulijjo era ne ku luno nga ndabikira nga muntu mwesimbu. Nedda, yali talimbye. Natuuka ewa Kkuubwa nga sitegedde. Omanyi gye najjanga ebisumuluzo nga ngenda okukola era ne mbizzaayo nga nnyinyuse. Tebyasulanga walala wonna. Nawaayo ebisumuluzo era nantegeeza nga bwe yali obwedda tannaseguka nga nninda. Ab'awaka baali bagenze mu kyalo era nga n'omukozi azzeeyo gy'asula. Ennyambala ey'ekisaazisaazi gye yali ayambaddemu n'endabika ye yonna awamu nga bijuliriza bulungi n'okumujulirira mu kye yali agamba. Namatirira ddala nga si gwe nali ndabye ng'ava mu ofiisi ye. Nali ndabye muntu mulala era oyo ebirowoozo gwe byatandika okuwenja. Natya okubuulira Kkuubwa bye nali ndabye, si kulwa nga nzijula ebisambagala ne binfuula omwogera byanjwa. Waayitawo ate akabanga katono ne ndabayo ekyayongera okunsiikuula ebirowoozo. Obudde bwali busemberera ettumbi era nga nva mu sineema kulaba bifaanani ne nnengera omuntu eyanfaananira okuba nga awamatuse mu kizimbe kya ofiisi zaffe. Yali azigajji yalidde mu kikabuuti n'ekikuufiira era ng'atambula asaayirira. Bwe yagiranga n'atunula emabega nga bw'amagaamaga n'oluusi okuyimiriramu ng'alina kye yeekengera oba ky'ategereza. Kino kyansendasenda okumugoberera naye nga mwesuddeko akabanga ate nga ngenda neegoma mu miti egyali ebbali w'oluguudo aleme kundaba. Twatambula bwe tutyo okutuusa lwe twavuunuka akasozi n'ayimirira. Nange nakonera we nnali. Omuntu yafubutuka ebbali w'oluguudo mu butiititi. Ono n'amukwanga ekintu kye yakukunula eyo munda mu kabuuti. N'oli bwe yamala okukikuba endyanga ne batandika okudoodooma n'okumuumuunya nga babamagaamaga ng'abalina ebyekyama bye bateesa. Ebigambo byennyini saabiwulira. Oluvannyuma baasiibulagana. Oli yeekwakkula n'agenda ng'ono amugobereza amaaso okutuusa lwe yabulirayo. N'ono yakyuka n'asala oluguudo. Yali atambuza ssimbo, takyamagaamaga, afuuwa n'ekiwaawawa leero ng'omuntu atakyalina kyeyaliikirira ku nsi bw'aba. Engeri gye yali asakaatiddwamu n'okwebuutikira okwogatteko okumpita ewala byandobera okumwekkaanya. Bwe yazimirira nange ne neetegula ekifo, si kulwa nga nsangibwawo ne nsowerera bye siridde. Ekirowoozo kyanzijira nga nali mpogera kungulu muga mu nteega so nga ebiri eyo wansi mu ddobi byesseraba byefukula. Guno omulimu nali nnyingidde busa bwa mbogo era ddala nkeesa lukya. Ampuliriza omulungi,
bwe tutyo ne tubeera nga tufundikedde essula yaffe ey'15. Nzikiriza tujja kusimbuliza awo wennyini twongere okumanya biki ebyaddirira na muntu ki gwe nali ndabye naye nga sinnaba kutegeera. Akuume atakumira mpeera.